asambira nnyuma nga jjanzi oluvannyuma lw'okuyiiririrwa miliyoni 13 mu nsonga za copyright. Miles Ramiti mukambwe muko asonze ku kifo kya lupu wa leader of opposition oyo nga simulaye Joel Ssennyonyi. Awulira nga Joel Ssennyonyi tewaliwo kyakoledde bantu b'Ennakawa, ye ayagala kubeera nga amugjayo. Nenkuletera n'ensonga za Katikkiro avuddeyo kubeera nga agaba nange ba foot soldier. Lwaki munvuma nkwaniriza nnyo eno ku SMX Media nange MSSMX wano tubane updates buli lunaku buli kiseera story ojira wetugikolera singa okubeera ekikulu nti stories after tuzikombatinga nzibeera nga ziwuka datawo aleme kubeera nga agenda mu nyeso ngati ngenda kusaba subscribing on ngenda ku notification bell eyo ebisigadde obitulekere ate gwa na business eyokulanga wano ku SMX Media swabu nnyo tukolera ng'otukubirako ku enamba y'essimu yes tujja swabu nnyo okubeera nga tuteeseganya. Tutandikirewa kantandikirewa Miles Ramiti. Miles Ramiti seba avuddeyo agala kwesimbawo Nakawa. Ennakawa eno omusajja aliyo ye leader of opposition. Nga leader of opposition si mulala ye Joel Ssennyonyi. Nyango oyinza okubeera ng'oyita kati by the way oyinza omuyita second in command oba third in command oba fourth in command ku bifo ebisooka mu National Unity Platform ebina Joel Ssennyonyi waali kubanga ekisooka kya president w'ekibiina ekyo National Unity Platform Bobi Wine. Ojjako Bobi Wine obeera ogenda teekawo ani vice we kyokka vice we asooka Bobi Wine yoli yali ebitaano okitegeera bulungi nnyo. Yes eyasooka gwe balunanga vice president wa Bobi Wine yali ebitaano ate nga bali bamufudde leader of opposition. So ne balondwa omukyalo owokubiri kati gwenzo oyita second in command. Second in command oyo wavaako oyinza oteekawo bamuyita bati secretary general sima secretary general oyo Louis Rubongoya naye muntu ali ku front line kati oyo tumuteeka mu kyokusatu ani goyinza oleeta mu kyokuna si leader of opposition Joel Ssennyonyi. Kati no Miles Ramiti agamba yo kadi yoyo gye njagala kugira mu kibiina kya National Unity Platform ate nga nzigira ku kadi yaabwe ate nzijeyo leader of opposition. Amakulu mu kifo kadi by'okugiwa Joel Ssennyonyi bagiweemu Miles Ramiti. Bino ebigambo bye si byange. Twakulabyeko olina omuntu gwe weetukire okugjayo ogende mu parliament naye n'omalako naye. Ekyo ekibuuzo Abannayuganda gyalo babula ekintu kimu nti maanyi g'abantu. 5 years ago you didn't know about omuntu oyo ali mu parliament olwaleero naye mwali mumanyi Ramiti. Amaanyi g'abantu gamukola ki? Ate twakkiriziganya nti bw'ogendayo ebintu ne bitatambula bulungi ng'osika omulala ate abigezaako 5 years okukoledde ki? Togezaako gamba nti Ssennyonyi talina kyakoledde. Akiriwa Munnakawa bembi ekyanje bogenda bukoto 1 oba bukoto 2 ki okuva yalondibwa yali azzeeyo. Mukama wange era muwanye ekitiibwa olwaleero nti atukiikiridde nga bannamawulire agenze kakati kyekiseera naffe tujje babe tusobola okukola. Eyo nga tuvuddeyo Katikkiro Charles Peter Mayiga avuddeyo n'agamba ba foot soldier lwaki munvuma. Ba foot soldier sobola otuula ne tuteesaganya ba foot soldier mulekerawo okunvuma. Ebivumu ebinvuma mbiraba bintuukako in any way or the other bintuukako ne lwaki munvuma. Omusajja akaabidde ba foot soldier mulekerawo okunvuma. Katikkiro yono ng'alaajana ne ba foot soldier. Bona awensonga etabajjira bulungi nga mulowooza nti nsobola ne tunyonyolagana mujje bambulira bano nze sibeera nnyo ku mitimbagano naye ttiimu weeri bannama nti balinaoka bafuuka bambadde obukofiira bakuvuma ebigambo byonna ebya buli kika n'omuntu wange nakimugamba naye naawe ndowooza n'okuna kikugamba ati ne bagamba abaana abo kiki ekibatabudde ekibatabudde akati mwe mulaba abakulembeze nti waliwo ekitajja bulungi munno mbagamba ekyalo kiki ekibatawaanya kubanga nze nzikiriza nti abantu bwe batuula ne babeera mmwe ne mutuula n'abagavumenti mu bwesimbu ne muteeseganya era nsi zonna bwe zikola kakati nammwe bwe muba mulina ebibaluma eno kati kubanga kati bw'oba kivundi wa Mwange oluwa Nnyonyi wamamba naki era musobola okubaako ebibaluma mu Buganda ate bisobola okweyunga ku byobufuzi bye mulimu mujje muntuukirire mubaye kino kiki ekitujjidde bulungi atosobola okuyogera kabavubuka abo aboogera ebigambo nga mugamba mumava musirike kubanga bimwogera temubimanyi oli musajja mulokole Yesu bamukomerera bwe bati n'abagamba bano basonyiwe abamuvuma yabagamba ati
Asomye okubanga tebamanyi kye bakola kati mwe mujja kubagamba bwe mutwe tumusindiketi byemugezi mbimanyi naye mwewale kujjera mukolanga bwe mutwe bulijjo ono wammwe wanagano bwe butaka bwakuli yenna amanyi nti kabaka yennanyirimu n'olwekyo buli omumwanira asanyusenyo. Katusembyeyo ensonga z'omukulu Bruno K asambira nnyuma nga jjanzi oluvannyuma lw'okumuyiririra miliyoni 130 zineno zaze zitya. Gyebuvuddeko awo omukulu ono Bruno K yali asayiningiddwa under Black Records, Black Market nsuubira. Yes, Black Market. Naye nga be bamumanaginga baali bamusuubiza ebintu contract ne bagisayininga byalina okukola nabo byalina omumukolera. Ebyatuukwa ye eby'okumukolera. Baakola oluyimba lw'omuwala, oluyimba bwe balukola, oluyimba ne lukola $2,000 bo baasalawo bamuweeko $2,000 egya Uganda n'anyiiga n'akivaamu ekibiina n'abatwala ne mu kkooti oluvannyuma bamuyiriridde. Bino ebyo yasobodde okubeera nga ayogera ku nsonga eyo y'okubeera nga bamuyiriridde ssente ezifaanaganako ng'ezo nakyajjezita okubeera nga bamuyiririra. Yeah. Why? Congratulations. Take us through what happened at the courts. Well, so I got into a deal with Black Market. So I'm signing a 1-year deal. Yeah. So this guy promised to do me 15 songs with videos. Then after they will be paying me, I had royalties of about 70% on my music. Yeah. So the one called Rimbo Lusoka Romuala which was a massive hit. Yeah. It sold over dashboard. Yes, sir. Dashboard iTunes, Spotify, which centers Oluyimba lw'omuwala lwakola over $2,000. And what do you know what happened? These guys gave me 20,000 Ugandan shillings. Ku miliyoni 37 plus 37. Yeah, anti kati ni mu converting mu Luganda alaba show agezeko okugoberera. So 37 plus 37 is what? I think there is a million 70 million. 74. Yes. Nibampake $2,000 kinyanya. Ku miliyoni 7. Yes, ngezo tazija na kusema kuba nanje gaziraga muwala wange nga akuze brilliant. Nti waliwo abasajja abampa $2,000 nga nkoze $2,000. So ekintu ky'oddagina ekitandumanya kubanga ezo ssente naye tuzikolangako mu luyimba lwonna. That was my first song. Okukola ssente n'ozikola ate ne bazikumikulako ng'olaba pro ne ziva ku dashboard ng'olaba. When I bagambako ne bakozesa ekibuli, they teased me around. The guy told me he's an American, I'm a Ugandan, I can do nothing to him. Nanyigiriza, nekuwa mulanga ku social media, and everybody was laughing at me. Everybody was like, genda mu coach, ifuna kuyamba, bichi. So, nentandika okukola music owange ddaki, naye nga buli nkola music gayamba kuba copyright strike. Yangamba, nakute ssente kati ngenda nakukolaga ekibuli, tolina ky'osobola. Ddaki natandika okukuba copyright strike. Emu, YouTube channel yange ne bagitwala. Ngiriko over subscribers $2,000. Waliwo omwaka gw'essaayiba Daginite naye nga mbeera nnyo mawulire abantu bayita bamanyi lwaki. I was trying to stay relevant because nali sina when nteeka music. Yeah. People were asking, what Bruno K Tayiba, but it's in the news. It's because I didn't have where to put the music. Daginite, just imagine the pain of singing songs and you can't put them on YouTube. Where will your fans get this music? I know. So that is what I was going through for like 1.5 years and nobody knew about it. But I managed to stay relevant. Sorry. Kuchinakola mningi wa aukezo watankia federation. Ngembugamba kidi nzozuba ngo kusokera dalalo abasajja ruga ne webati. Batwala music wange bakola kekibuli ate balagasina kyenyinza bakola edina ngamba wesirikire oro ni mami Esther wa federation ngweta mami federation obo muulira. Mumanyi wa muntu alayo gwo mwenye wantu alayo. So nibagamba omanyi it's a way we're going to get you lawyers. So ngabafunira KAA, Kampala Advocates. KAA bigaira ba lawyers batandika okuteekayo evidence ya music wange buli kimu ekibaddewo. So along the way, let me tell you guys, era njagala buyindi ampuliriza abeere very, very keen and very careful. Mpulira what these guys did. Guy ono, company data mu Uganda yali teberanko mu existence. Apparently yanfera. Bro. Yeah, because company bagenda jikebiranga teriyo na mu existence. Twakebiranga bamujjako license mu 2000.
Black Market LLC contract in a signing. So, the two can more. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza president wa federation Kulu Eddie Kenzo ne federation yonna Mami Esther baloya bange KAA Ferdinand Muhaise Ivan Bowe omusango gwange gwe nalopa mu kooti ogwa Black Market otwala music wange n'okonfringinga ku copyright yange federation ng'ennyamba nguwangudde leero omulamuzi apasinze judgment Black Market eragiddwa eve ku music wange ensasule damages za $1,300,000. Thank you so much God. Thank you so much God. Federation mwebale, Mami Eddie Kenzo webale, Mami Esther webale nnyo, Ferdinand webale, Lawyer Ferdinand, Lawyer Ivan Bowe, KAA mwebale. Bana abayimbi mwenango oli eyo ina manager akufukidde ekizibu genda ku federation Eddie Kenzo ajja kuyamba nze leero nfunye justice omulamuzi ngambye nsasulwe abantu aba infringe ku copyright yange mugende ku federation Kenzo ajja bayamba banange kongula